Then olusinsikira ebintu aye eri omukulembeze mu Uganda muno yapangisa abantu bena abo bemuli kwogerako abafere ati mulinde mama alwabita mu mutege mu mbande yawo ku deposit ya milioni 15 yasoka kweta abebikado yakata omukyalo yatero kubita ku luguudo lw'endindoolo lwaki mutega ku mubanda ebikado akato omuntu waife obanga kitulese yaba tayire teso wakati ife obanga ne kitulese kuma sente siga sente so ni plan ne mpano ya feeling akubali yara kubona wakati mpano ni mwabali okumpyawo mu mbande kubanga bita ku luguudo lw'endindoolo tutaji ngondolera inankani ayenga birutiri ko obanga olina obulwa lwakyo ono sitting MP lwakyo mukibise omutola ko inankani omuzinda bwaki bali kwa tikitu buzayati alinga mutalo dangeri eyo ayi kwenda kubitandika ni mukazi wenu rupego wakozesa ayogedde ebigambi bapangisa ekimotoka manya waliwo omukulembezi tayagadde mwogere yawulira nga kadaaga afuuse kadaaga n'afuna milioni 15 n'akisaba abasajja batomere bali mu ya kadaaga ngejja bayingire oluguudo amukube bamutte milioni 15 era agambye nti bwewa owulira nti olina amaanyi 1 lwaki olemesa oli akuvuganya okukwata akazindaalo ng'ayogera ku nsonga ezimu baleme in short ategeeza nti nwanisiza abantu bano okumala ebbanga naye gajjuke nabagambako nti oyo omukyala y'omu bamuwaako obutwa kadaaga bwe yabadde ku matikkira ag'e10 yagambye era mu bigambo bye n'agamba nti pulezidenti bw'abazze wano mumujjukize bano abasirikale abakubira ku nnyanja baveeko oba si ekyo eddoboozo liri eddala nalyo linfunire olintereko nti bano abantu bano balekere awo okwemotyamotya ng'omukulembeze azze kati byebimu ku binyiiza abasoga liwe eddoboozi lyeryo erya UPDF limbankubako lyokasimalamu valyo amawulirego kakati kamuteekeko manyi ebintu bino byamukuba ebidabo gundi awo oyo producer tusagala okulira nti president ali kwenda kwidda eno kwogera ku byenanda ambasabe nti bwanaida timwida kwemotya ndibasaba tumwemotya ensonga y'ebyenanda n'obuvubi nzibwene busoga emirimu enanda ezisinga n'olwekyo ekigema ku byenanda bigema ku busoga n'olwekyo omutya mukobera ekituufu kyekito kizibu atwala abasirikale ku nanda oba kyekyo bagobe obutimba obutundibwa mu maduuka tijje bubita kwa gavumenti niyeno revenue authority ebintu ebitaga kwidana atwabigule so mutya mumukobe bwendibawo ndi mukoba ekyokubiri kigabagana na bibali usange nti abakise bali ano onaye boyidi oliya ndi kubanda ripoti y'ebibali yali ya myezi 2 empantu kya mwaka abataka ndikwenda kubakobera nti president yakoba ati busoga bukedi n'ikigezi bageme mpola utakuba mbibali era kakati kadaaga ya meeting ya president yamugamba nti busoga ebintu bisinga biri mu bibali yali yamugamba dda era president kwe yava okugamba nti banaye ensonga z'ebusoga ne bukedi n'ebikimbi tubikwata empola kati mutegedde lwaki oyo baagala agende byebyo bigambo byakulwanirira muntu wa wansi bamutyako milioni 15 kumutta bikajjo wali bafune mmotoka emuyingire abaana ne bagamba nti ekyo tetujja kikola kubanga omukyalo oyo atubeereddewo ndaba abantu balwanagana bayombagana ebwavu bakubye ate n'akatono kebalinako ku nnyanja babagobe ku nnyanja bino byowulira ebyokuleeta omwana obiwulirako byo ekyo nkugambye ekyo nesale nakimugamba nti tetodira kyetwalwanyisa netukivumirira ate gwe n'okireeta tokkiriziganya nakuleeta mwana lwaki amuleeta buleesi lwaki omwana teyereeta lwaki teyereeta kakati amusi yaleeta Museveni oyagala akola atya nesale omugamba otya nemugamba nti lwaki akola bwatyo olwo aba atusatinze eddawu bw'aba ayagala kukuuma bya bugagga bwabwe
There is a lot of journals bitwayinza okusolutinga ngati jangu okumeesa wewe okusinga omwana omwana kutwasanga mu nasale kakati Salebu wamugamba taleta omwana yakuddamu ki katya bibi yanamanya bwana alwanagana nabyo yena akwesonyiwa togenda kumulaba yanamanya byanalwanagana nabyo naye ng'ebyo bagenda kulwanira mu ggwanga lyaffe olwo eggwanga tulifuuye mu ng'ombe olwaleero denje eri mu maaso awo omukulu yalaga omwana n'amutunuza mu sepiki bw'ati n'alaba ebifi ebirimu okiraba oli yagamba ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole mugambe nti gwoli nsikira sokole kamale yatunadde mu sepiki muhozi yatunadde mu sepiki muhozi yatuna mu sepiki n'ebifi n'abiraba era n'atandika okutambula ng'alengedde sepiki gy'agendako kaakati nabaga nti nze ndabawo emirambo ebiri egirwanagana nti politics ono bw'anaakaawa omukulu w'embeze akulembera North Korea omulaba yatta kojjaawo n'atwala obuyinza ekikulaga nti talina politics taliko luki Luganda kaakati bw'anaalaba nga kitaawe alinga ataamulemesa yono yennyini yajja okutomera kitaawe biri bitono ate oba bwegunaaba bwe guti ng'ate omuzeeyi akyayagala entebe ng'ate omwana apesuwinze n'amaanyi ate bijja kukeerenja nga baga ati muhoozi ye yakubye kitaawe essasi Kabila tomujjukire Congo what country that will be nze nkiwulidde Uganda ogiraba wange eri mikoro gya muhoozi Uganda ogiraba wange eri mikoro gya muhoozi tennaba kubeera sinaba gitunuulira teriyo omuntu atalina besi simulaba ani atalina besi jeno kati kyenakugambye kyogoberera nti tuve ku buwagizi bw'abantu tudde ku buwagizi bw'amagye kyetuyongeza yo opposition togira nti kati eyungudde esobola n'okubajjako obuyinza ani kyenjagala okugamba ogwe mukisa ensi gwerirabirako nga Yesu akomyeyo ne butasiima singa muleta n'abantu banvume waliwo ebintu byokola nga mu butuufu bikuswaza my dad tannamala na mwezi mu ttaka the man used to give you views if you were ng'olina amagezi what views didn't my father give you ate zononya mutabani we bantu butasiima bajja ewaka abo boolaba bamalawo eddakiikaako when I lost my dad bajja n'obusimu bwabwe with their cameras on ne balya emmere 20 minutes they were gone those idiots they didn't even nga content yabaleese Tamale mirundi Junior funayo akadde onoonyereze ensonga lwaki omulambo bagusiba ebigere nga tegugenda kudduka ofuna akadde okole research omanye lwaki enkoko enywa amazzi ate neetafuka ontegedde bw'ona amanya answers ebbiri togenda kuddamu kwereega na duniya wabula gwe wennyini ogenda kwetereeza Junior oyina omukisa nti wadde muzeeyi wo teyakundekera naye ku app eno oninako ng'omukuzawo livaloni bino ono kasuku gwe bakulekera ate naye gw'otandise okuvuma gw'otandise okuyisaamu eggaali nze muntu agenda okugamba nzekka ku app eno Junior gwe nakupatana omanyi ku app eno nyina abantu bange be napatana nga bwe mbakwatako mbaggusa nga bwe mbakwatako mbagamba bye bayina okuwulira si bye baagala kati Junior owulira bulungi njagala otule wansi okiyingize mu mutwe gwo nti with or without you social media ejja kutambula nga weeyina okutambula with or without you YouTube
zijja kubeerako content atali wuwo nti gwe ne bw'oba okedde n'ofa ne bw'ova mu bulamu bw'ensi ensi egenda kutambula business as usual. Ontegedde bulungi. The problem is walemu okukozesa emyaka gy'olina mu butuufu bwagyo bwe girina okukola. Junior yo 30 plus ekyo toddamu kirimba muntu yenna. Oyina emyaka 3 okudda waggulu. Ku myaka 3 okudda waggulu oyina okuba nga oli okola ebintu ebiri productive. Leave alone those things of sitting on your phone n'okola live olunaku lulamba. Junior claiming that you have a job okola mu lunches. Naye lunches yawa gy'obeera ku makya ku ssaawa 12 ng'oli ku live. Ku ssaawa 7 n'obeera ku live. Ku 12 n'obeera ku live. Ku ssaawa 1 ey'ekiro n'obeera ku live. Ku 9 ez'ekiro n'obeera ku live mpaka the following day okola ddi. Osegedde. And you're going to find out ogenda sanga bana abaana ababuyabuya. You see Junior toddamu kutwalibwa nduulu z'abantu. Era kino nakigamba nti you're supposed to be productive ku myaka gyo. Bino ebintu bye bakusudiya yoyo waffe atatya denja asobola okuwemula gundi n'akwata Pastor Sempa n'amuvuma. N'akwata ono omusajja ono mukulu yani ono omusajja omukulu ow'omukyalo oli gwe wavuma n'owemula ebigambo ebinene ebyenkana emizindaalo. Abantu ne bakusudiya. Nze the moment we nalaba video nga Kasuku gwe baakulekera mu kifo ky'okuwabula ate ali mu kugamba nti naye kaakati awo bagenda mu bubi. Awo Junior aba ajja kubavuma. Oyo Junior ajja kubatta. Junior ajja kuttamu omuntu. Muganda wange ebyo bali mu kusudiya. Ontegedde gwenza okuba oli newcomer mu bwamulekwa. Naye ababuluddemu bagamba osegede ba old boys ne ba old girls ababumanyi bagamba the moment nnyoko wava ku nsi, the moment kitawo wava ku nsi, eyo keya okusuusuuta okusudiya konna okubaddewo tekugenda kuddamu kubaawo. Andi bano abaana aba YouTube abakubira obusimu n'otuula ku YouTube channel obwenjawulo, don't think that bakwagala nnyo. No, bakwagalako oyo sire gw'oyogera. Oyo sire gw'oyogera abawa views ne likes ne share ne comment, account ne zikula, page ne zikula, ne bafuna sente. Kyesimanyi oba gwe bakuwaayo. But niwe baba bakuwaayo tewali sente zigula gwe toyina muwendo gw'ogula ng'omuntu. Gwe tolowooza nti mu YouTube channel tetubulaba. Abantu bangi bantuukiridde baagala ntule ku buchano bwabwe. Abantu bangi baagala okunkyaza ku TV bwabwe. Naye nze nabagamba ekintu kimu, seekolako lugambo lwa kereziya sirulina. Nina okusaba sente zenjagala. Bw'oba tozirina ndeka. Era waliwo n'omukazi eyayomba ennyo nga mumye interview. Era bigambo byogenda okwogera si ne mugamba waba wasobola okubyogera. Please go to that person. Nze bigambo bye nnina byange. Nze manye engeri gye mbisengeka. Awulira? Sigenda keera kumakya neekoleko lugambo ku kereziya ng'amafuta nvuze gange ngenda kweriisa engoye zange buli kimu kyange gwe bagende bakusasule ng'ovunye views ne share ne likes ofune sente nze nzire mu kuswala. I'm not one of those few people about getting excited over cameras. No. Junior, wakulanga biraivu byo ku Facebook. Ngera abantu bakwagalirayo. Ngobeera n'abalimi b'emmwanyi, abalimi b'ennaanansi, abalunda embuzi ku Facebook. The moment we were switching gears n'oleeta amalogo ku TikTok, we have emiswiba. Eno TikTok y'abasajja bagumu. You don't get excited over cameras. Kubanga eno tulinayo ne bakadaama. Abakugamba yoyo waffe, oyo Planned Kid, oyo muveeko naawe, yakola dda, tomwesika. Kakati gwe Mr. Chimbo oyinza okwesimba mu Junior. Muganda wange buli olaba comment eyo naawe ne obuguma. Naye nga gwe beesimbako toyina mulimu. Oli musajja munaku, okyalya ku mabugo ga kitaawo. Just wekakkanye, okitegere nti these people are users. Period. Ekyo bw'oyagala ngenda kikuddiramu. Bano abantu abakubira amasimu, essimu yo nejjula missed call 1000. Era eno message ngisingira n'abawala. Tobiranga uno olaba missed call 1000, message kasanvu, simanya n'ebiki, ne comment n'obutima n'obuguma. They don't like you. They want to use you.
the moment they sleep on you oba with you pa kiba kiwedde. Teri musajja agenda kwebakako mirundi 2-3 nga yakwagalako ekyo kyennyini kyafunye n'asigalawo. No one is going to stay. Nebino temugenda kwagala biwulira. Kati ffe abagezi tumanya nti anjagalako ki, anjagalako interview. Interview yange nyino gimuguza ssente. Bw'aba tazirina aneesonyiwe. Naye muva mu biyumba, ne muva ku mirimu, muvudde yesimanye ekasenge, muvudde simanye emitiyana, ekalangaalo, Masaka, eyo Bukomero, ne muleeta kuna amaalo. Oli bwakutunuzaamu ka kamera ke anti alina ka YouTube n'obuguma n'oyogera ebyewamwe nnyoko engeri gye bamuwasa, nnyoko engeri gye bamugoba, nnyoko engeri gye yazaala abaana ebbali nga takufaako, simanya muzeeyi teyandabirira, nasomera mu bigere, ennaku yonna n'ogitukuba. Muganda wange, there is no way we are going to help you. I'm telling you this. Instead, ebyo tujja bikozesa against you ng'olina gw'olumbi. Kati ffe abagezi tetwogera, tusirika n'ennaku yaffe. Oba tetwasoma we keep quiet. Oba twasuza tetulidde we keep quiet. Oba batubanja we keep quiet. Agamalu gagenda baleetera obuzibu. My last message to you Junior. Ti Junior ne bw'onaavayo n'ompemula we mule bigambo ebyenkana ensi n'eggulu. Toyina ky'ogenda kunzijjako. Instead, nkuwadde mpaka December ogenda baweesa otinze. Kasuku wamwekyangiddeko. Kasuku yabadde akuwa amataala. Ne banneebe awo bemmanyi mu kalayiro. Kati bw'oba omwekyangiddeko, it is either oyimirira ku kigambo kyo nga bwe nayimirira ku kigambo kyange nti nze sikola interview ya Kereziya. Tombulya bu kamera, tombulya bu YouTuber. Bw'oba toyina ssente, interview genda ogijje ku nnyoko. Otegedde? Either ogenda yimirira ku kigambo kyo, otegere nti ku nsi wasigaddewo na nnyoko. Kitaawo yagenze. You're supposed to work for yourself. Bino ebintu by'okutuula ku live n'owemula ne weekomba emimwa n'ozina amazina at 30+ years oyimukonoona budde ogenda kwagala okwebika ng'obudde buyise. Noono sire yenna gw'okola bano bonna bakwano ba kitaawo bamulaba and don't think bagenda kuddamu bakufiiringire the same nga taatawo yaliwo era bali mu kukusunga. Ate omuntu buli wakola ebyobusiru nga tomuzaala oba obiraba nga public nuisance. Ako kabwongo, it is either weetereza oba oddayo n'okola sirewo. Tamale mirundi Junior, I'm very sure ogenda kunjagala after listening to this video. Obulamu bwo bwonna tojja kunneerabira. Ebyaddala maama wo kye yayogedde bwe kiba nga kituufu nga Junior oweza emyaka 3+. Okusinzira ku mboozi gye yayogedde ebbanga lyamala ne muzeeyi mirundi ne we yafunira olubuto siri mulungi mu kubala naye nagenza okugattamu nga Junior oweza emyaka 3+. Oyinza okuba 32 oba 33 around there. Naye ne bw'oba olina 3 nze bulijjo omuntu gwendiringa naye bulijjo manyi alina emyaka 24 23. Ebyaddala bulijjo manyi Junior oli mwana muto. Omwana omuto yoyo ow'emyaka 21, 22, 23. Oyo bw'akola ensobi tulina engeri gye tuzimusonyiwamu. Naye buli wowoza emyaka 3 n'oba ng'okyakola bino by'olaba ebyo, there is a problem. Era nga wayogera nti muzeeyi yabaagala nnyo ate n'abakuza nga temulina mpisa. Kati kino nkigamba nga muganda wo nga mukwano gwo dda ku drawing board okubeera ku live olunaku olulamba tekizza magoba. That is 1. 2. Bagiwadde omuliro bw'ofuna emiswiba tebabeerawo. That is 2. 3. Emyaka gidduka. Today you're 30, next year ogenda beera 31, oguddako beere 32. Ekirala teri muntu gwe bayamba, tewali muntu gwe bawa ssente, tewali muntu akuba luseke lwa lubeerera. Leero kyasobola okuba oluseke n'ofunayo akamu, enkya n'ofunayo 5, but the following day you're not sure oba oluseke olwo lunaakuwa ssente. The following day you're not sure oba abantu love gye babadde bakulinako
bagenda kubanga bakyagikulinako after muzeeyi nga avudde mu nsi. Kati bino ebigambo mama wo tayinza obutabigamba because akwagala nnyo, and it is very bad okubeera first born ate nobeera bad example. Ekyo bw'oba oyagala ngenda kikuddiramu. Eva mu families ba first born at least babeera exemplary, like babalabirako ate batera okuba abagezi. Junior toli musiru, oli mwana mugezi nga kitaawo. Just bino ebyobusiru obikola ng'okimanyi, naye obadde obikola okimanyi olina backup. Kati kkiriza nti backup ekituufu yaweddewo. Bw'oba obadde olina abantu bowemulawemula ebigambo ebinene ng'omanyi muzeeyi ajja kujja aluyingiremu ebyaddala muzeeyi kkiriza, just weebuulirire okkirize nti ezzana taliiyo, n'ekyengera taliiyo, n'ekabalagala taliiyo, ali luddawa? Muzeeyi yatuleseewo. Akasajja akagambye mbu waliwo abadde batasobola kukuba jeeke olwa muzeeyi, naye kati teri agenda kukwatibwa nsonyi. Abantu bangi batukwatibwa ensonyi olw'abazadde baffe nga bakyaliwo. Omwana wa gundi anaagamba atya? Bw'omunyiiza n'akubira gundi essimu muzeeyi wo n'ayogera naawe, kati tebali gwe bagenda kukubira. Ensonga maama zaahandolinga oba muzeeyi z'abadde asobola okuhandolinga omugenzi, maama tajja sobola zihandolinga. Bwe tutuula wansi ne tutandika kwogera nti Junior nti famire ya mirundi abadde n'abakazi bameka, nti bwe bati saidi eri ayinayo akola mu palamenti nti yani ye John, nti oyo tumutadde wabbali. Ezana tuyina yani nti tuyinayo Dokita Tamale, tuyinayo ne ono akola simanya agriculture office kimanya office biki byonna nga bw'obimanyi, nti ayikyengera tuyina yani nga tetuyinayo wadde gwali okirabyewa. Ate nga gwe first born gwe tulabanga mu famire zonna banno gwoba obaserebya, nti eri wali akola mu palamenti munnamateeka, eri balinayo omusawo, balina n'eweebyobulimi ofiisa simanya biki agriculture officer. Ne tubuuza ekyengera wavaayo ki, nti wavaayo omuwemuzi azina amazina, anyeenya ekiwato, yeyisanga abawala, YouTuber, akina simanya critique, akina simanya biki, byonna tebigatta.